Ate wakati ng'ebula ennaku 29 okutuuka ku kulonda mu ggwanga okulibeerawo ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa Gatonnya omwaka 2026. Abantu abakuliridde emyaka abakyala wamu ne bannaddiini bawanjagidde ebitongole ebikuumaddembe okwekomako okukuba abantu emiggo ya gaasi wamu n'okubatulugunya nga kino kitiisizza bangi okwetaba mu byokulonda. Bano baagala ebitongole byekomeko era bikomere ku bantu baabyo okusobola okulaba nga abantu abalala beenyigira mu kulonda awatali kutya. John Orach okuva mu kitongole eky'abakadde ekya National Council for Older Persons agamba nti abakadde bangi tebaagala kwetsembereza bya kulonda kubanga batya okukubibwa. Orach alaze obwennyamivu eri akakiiko ka Uganda Electoral Commission ne Uganda Human Rights Commission olw'okulemwa okukuuma abakadde mu kiseera kino ng'etteeka lya Older Persons Act 2019 bwe lirambika. Ng'etteeka erya Older Persons Act 2019 bwe lirambika. For us old people, we cannot afford to go and be beaten up because we don't have spare parts. Break a leg, you are done. So what is the solution for you? Which is denying us our constitutional mandate. Those of you who watch television, you saw a woman, an old woman who had nothing to do with the election business, being beaten up, and the security forces could not distinguish between an old woman going about her business and those who were disrupting the process. Please differentiate older persons. We don't take part in riots. Ye Gloria Paga okuva mu kibiina ki Forum for Democratic Change asabye ba resident district commissioners nga bano ba RDCs, district police commanders kw'ossa ne ba field commanders okwekomako ku bikolwa eby'okutulugunya abantu. Violence keeps women from the electoral process and even voting. And what you should note in Uganda today, there are very many female-headed households. Or even when the Electoral Commission organizes a function, and in my head there is tear gas, there is being beaten, I risk being unrest, and my capital at the store in the market is just maybe 100,000. So most times women will keep off, so it's very important to keep peace and engage that constituency of women for them to fully participate in the elections. Bo bannaddiini nga bakulembeddwamu Imam Eid Kasozi, Vice Chairperson wa Uganda Muslim Youth Assembly, alaze obwennyamivu olw'ebikolwa bino. Wano Stephen Tashobya ono nga Commissioner owa Electoral Commission waviiriddeyo n'alaga obwennyamivu olw'ebikolwa bino era n'ategeeza nga bwe baakomye ku bitongole ebikuumaddembe wadde nga bibadde tebinnakola kimala. We regret and indeed as a commission to condemn that the violence that we have seen, that we have witnessed in some areas, and we have requested, we have asked the relevant state organs to investigate and bring to book those responsible for some of those incidents. And as a commission, I think one of the challenges we have had is at times we talk, but we don't walk the talk. But as we move to 2026, January 15th, we shall walk the talk. Walking the talk means implementing the law. One Assistant Inspector General of Police Frank Mwasigwa waviiriddeyo era nga yono yaduumira n'ebikwekweto bya poliisi ategeezezza nga bwe bagenda okulaba nga wabaawo emirembe mu kulonda. Mu gocha amalala ge tulina omusango gwa mmeeya wa Kyengera Town Council era eyali avuganya ku kifo ky'omubaka akiikirira ekitundu kya Busiro y'obuvanjuba Mathias Walkaga gwe yateekayo nga wakanya akakiiko k'ebyokulonda okumuwanduukula mu lwokwano lw'abavuganya ku kifo kino nga kamulumiriza nti talina buyigirize bwetaagisa kuvuganya ku kifo kya mbaka gutandika okuwulira olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogw'e12 omwaka guno okutandika ku ssaawa 3 ez'okumakya. Bino byonna bikakasiddwa omwandiisi wa kkooti enkulu Simon Kintu Zirintuusa. Yejjajja w'Obuyisiraamu omulangira Dr. Kassim Nakibinge asabye olulyo olulangira okwenyweza kw'ossa n'okunyweza obumu okukuuma obuwangwa n'ennono nga basoosowaza okukuuma ettaka embiri z'Abassekabaka okusobola okukuuma ebyafaayo bya Buganda. Omulangira Nakibinge abadde aggulawo amasiro ga Ssekabaka Kamaanya e Kasengejje n'okuggalawo Taabamiriko ow'omulundi ogw'omusanvu ow'okumanyagana kw'Abannaava ne Bassaava ba Kiweewesi ne Bakibeeba wamu n'olulyo olulangira. Omulangira Nakibinge agguddewo
ekibuga Kasajja kali wano ekimaze ebbanga nga kiddaabirizibwa era n'asaba bannaalinnya okukuuma ettaka lya Masiro nga balikuumira ddala n'obuwembeefu. Omulangira Joseph Ndawula, ambasada wa Uganda e Namibia, asabye abalangira n'abambejja nabo okwenyigira mu mirimu gy'Obwakabaka kw'ossa n'okukuuma Obwakabaka. Nava Khan Agnes Zawedde eyaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okuddaabiriza amasiro gano yeebazizza ab'olulyo olulangira n'abawomye omutwe mu kuvujjirira omulimu guno nga obwanga babwolekezza amasiro ga Ssekabaka Ssemakookiro ekisimbiri. Ate ye Katikkiro Charles Peter Mayiga asabye abawagizi ba National Unity Platform okusengejja beboogera ku mitimbagano bireme kubalondoola mu myaka egy'obukulu. Abavubuka abanaatujuna basaana okwewaayo okuyiga n'okumanya biki bye boogera ku mitimbagano nga kino nno kijja kubayamba nnyo mu biseera byabwe eby'omu maaso. Bino nno byabadde bigambo bya Katikkiro. Bino Katikkiro abyogedde mu bawagizi ba National Unity Platform abakulembeddwa omupulezidenti waabwe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abakyaddeko embuga okuwoza olutabaalo olw'okunoonya obululu nga bwe luyimiridde. Eyo nga tuvuddeyo ate bo abalalirizi b'eddembe ly'obuntu mu districts 13 eziri mu bukiikaddyo bwa Buganda abatabibwa ekibiina ki South Buganda Sub-Regional Human Rights Defenders Coalition bavuddemu ku nsonga za Father Dawes Ssekabira yakwatiddwa eggye lya UPDF era nga bano balangiridde nti bagenda kwegatta ku bannamateeka ba munnaddiini ono okulaba nga munnaddiini afuna obwenkanya. Kimu so kitegeeza tukubira omulanga kutuuka eddembe ly'obuntu okuvaayo muddala mu nsonga zino, ensonga zireme kufuuka nnamulanda ng'amabeere gambwa. Ebintu bino bitandika ng'ebyokusaaga naye kimala kutuukako n'okumanya obukulu bwakyo. Kale n'olw'ensonga eyo ffe ng'abalwanyizi b'eddembe ly'obuntu nga tuli wamu yatubadde tussa kimu bannange bonna nayogedde nabo nga tuvumirira embeera eyo era nga tusaba buli kitongole ekivunaanyizibwa kikole omulimu gwakyo. Tuleme kwejjusa nkya ng'ate twali tusobola okunogera eddagala. Bannamateeka baffe beetegefu okwegatta ne bannamateeka aba Father Ssekabira okusobola okulaba nti obwenkanya bubeerawo, kubanga zino nsonga za bwenkanya bwe bugaana mu buntu, obwenkanya bufunibwa mu mateeka. So tulowooza nti kijja kwongera okuyambako. Ate Kayingi Muddu Yisto mu ngeri y'emu agambye nti munnaddiini ono Father Ssekabira y'omu ku bantu abalwanirira eddembe ly'obuntu naddala ery'abaana era ng'ono agamba nti Father ono okumukuumira mu kaduukulu okusukka essaawa 48 kikolwa kimanya ssemateeka w'eggwanga Uganda. kale nno ebikolwa ebikoleddwa ffe tulowooza nti tebyagoberedde mateeka ate nga kyannaku kubanga bw'olaba ebikolwa ebitagoberedde mateeka bikolebwa ku muntu obuvunaanyizibwa ng'oyo munnaddiini weekaabira nti ateeka kati ggwe lukujje ali eno Musana bannando n'abeera ku ki. Naye ekyo nno kiba kimaze okulaga era ffe tulowooza kuba ekisooka olwaleero obuvunaanyizibwa bw'okukwata mu busemateeka bwa poliisi n'okunoonyereza bwa poliisi era naye oli bw'avaayo n'ekirala nti omuntu akwatiddwa etteeka ssemateeka egamba nti ssaawa 48 muwadde bondi oba omutadde. Ebyo nga mbitadde ku bbali k'akakiiko ka Uganda Lands Commission kavuddeyo ne kategeeza nga bwe katandise enteekateeka yaako ey'okumanya n'okunoonyereza wa ettaka lya gavumenti gye riri mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bw'abadde ayogerako mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku ssengejjeyo ly'amawulire ga gavumenti ku Media Center wano mu kibuga Kampala, Commissioner w'akakiiko ka Uganda Lands Commission Tom John Fisher Kasenge ategeezezza ng'ekibajjeyo ng'akakiiko kwe kumanya wa ettaka lya gavumenti gye riri na baani abaliriko na biki ebikolebwako. N'ategeezezza nga obutaba nalukalala lulambika wa ttaka lino we liri bwe kiviiriddeko okufiirwa emisolo emingi
olw'abantu abaliriko obutafaayo kusasula musolo guno. Akati ekyobutaba na lukanga gwolwo olw'ekiseera kino nga luli ku mulembe terubuusibwabuusibwa kitukosezza mu bintu bingi ne tusalawo okukola kino tetukoze ekyokugenda mu bannaffe wetufaanaganya emirimu mu Uganda yonna mu bibuga 16 ebibuga ebikulu n'ebibuga ebibiddira ebitemu municipality tugenze tubasiika tuyabuddemu ebibinja 3 okukola ebintu 3. Ekisooka tugenze mu bitundu ebyo okugamba abakulembeze bannaffe kitugwanidde okukolagana kubanga ekigendererwa tulina kyekimu fena tuweereza gavumenti goolo gavumenti zeyagala okutereeza enkulaakulana y'eggwanga lino n'okukuuma ettaka olw'abantu abalijja mu maaso tubifaanaganya ebigendererwa n'olwekyo ekyo kikigendero ekimu ku bye tukoze mu kutambula kwaffe kuno kw'eggwanga lyonna mu nnaku zino eziyise 5. Ekigendero ekyokubiri kyekyo ekyokussaawo n'okufuna amawulire agajje tuyamba okulaba nga tumanyi ettaka lya gavumenti yonna gye liri. Buli awali ekyapa kya gavumenti ng'ettaka lya gavumenti omuntu alina liizi abantu abo bonna yonna gye bali oba bantu oba makampuni oba bitongole bya gavumenti tumanyi ettaka eryo. Ono era ategeezezza nga akakiiko bwe kaafunye ne tekinologiya agenda okubayambako okujjukiza abantu abali ku ttaka lya gavumenti okusasula omusolo ogwa ground rent kw'ossa ne premium kw'ossa n'okujjukiza abo abalina liizi nti zinaatera okuggwako kino nno kibawonye okujjanga ku kitebe buli kadde. Ono mu ngeri emu agambye nti enteekateeka eno yakukendeeza n'obubbi obubadde bususse ensangi zino. Tutegeeza Bannayuganda nti tubadde tulina mbeera mabega wali ejjukiza abantu tunabakubiriza kusasula ground ne premium ne ground okusinga naye ka twafunye ba consultants ne batukolera enteekateeka eya tekinologiya ono omupya gye tunaatera okutongoza egenda okujjukizanga abantu singa babatwadde amawulire gabakwatako simu zaabwe email nga tubirina tujja kubaweerezanga message nga tusindikira mu kompyuta nga zijjukiza omuntu kisente z'omwaka guli za ground rent tonna zisasula oba liizyo esigaddeko akabanga katono. Nolwekyo tulowooza nti embeera ejja kutuyamba okulaba nga tugenda mu maaso n'okukendeeza embeera abantu babadde baggibwako ensimbi nnyingi nga banoonya ettaka. Bino bye by'emizannyo mugookya ag'essaawa eno. Ebyemizannyo bye tulina amakya g'olunaku olwaleero bwe tuvaako mu kikopo kya liigi ya Bungereza the English Premier League. Omupiira oguzannyidwa mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero guwedde maliri wakati wa Manchester United ne Bournemouth. Bano nno beeteebye goal 4-4. Goal za Manchester United ziteebeddwa abasambi okuli Amad Diallo, Casemiro, Bruno Fernandes kosa ne Matheus. Izo goal za Bournemouth ziteebeddwa abasambi okuli Antoine Semenyo, Evan Lisson kosa Marcus ne Eli Junior. Mu kiseera kino ekimeza kya liigi kiyimiridde bwe kiti: Arsenal mu kisooka n'obubonero 36, Manchester City mu kyokubiri n'obubonero 34, Aston Villa mu kyokusatu n'obubonero 33, Chelsea mu kyokuna n'obubonero 28, ate yo Crystal Palace mu kyokutaano n'obubonero 26. Bweketyo bwe gabadde amawulire gaffe ag'okya mu budde ag'essaawa eno wano ku 107.9 Pal FM nekkulu eri omuntu wa bulijjo. Nkwebaza omulungi abadde nange okuva eno gye natandikidde mpaka ne nfundikiridde amawulire gaffe ag'okya ag'essaawa eno. Mbadde Nansumba Nadhiru gakusomera nkwagaliza amakya amalungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ago gigabadde amawulire ag'okya ku Pal FM ne Westline Tents and Shades Company Limited. Bano bakafulu mu kukolera tents eziriko mu bika eby'enjawulo gamba nga Ephraim Tents, Pyramid Tents, Hope